ku buli level y'obulamu gy'obeerako ng'olaba obonaabona waliwo abafunamu. Abantu bangi oli asobola okubeera eyo nga gy'ali alina ekirungi kyalaba ate nga gwe omulala olaba mu kibi. Naye mu mbeera zonna ng'ebintu bwe bitambula, njala okukusaba ku level k'oli kuba obeera omusanyufu. Omuntu okubeera successful ebiseera ebisinga kuba kutuukiriza bigendererwa byo. Bw'oba gy'oli eyo nga oli opulaninga okuzimbayo akayumba okazimbye, sooka obeere ng'okakkana, tutunulya mu kiggundu, tunulya Saloni kubaako. Naffe tulina ebizibu byaffe. Bantu bangi batulaba wano batwebuuzaako abangi ne mwagala tubayambe nga mulinga bagamba mbuffe famire yaffe buli alimu ali bulungi. Famire yaffe naffe mulimu abasula enjala nga si nsobi yaffe ate nga nabo si nsobi yaabwe, naye nga buli omu mu famire alina olukusa okwekolerera. Mu mbeera eyo waliwo levo z'obugagga ku butambulira. Abantu era saali kuwadde magezi, muntu kuwa nnyo magezi okubanga yafuna ssente oba omulabye ne ssente akuwa amagezi. Nedda, buli omu alina olunaku lwe ate buli omu aba n'omukisa gwe. Mu mbeera zonna waliwo levo z'obaako n'ebizibu by'osanga. Kankubuulire ku levo y'obulamu, kisooka buli muntu walowoleza nti mugagga. Esookera ddala waliwo omuntu atayinaamu gwe bayita broke. Oyo naaba tayina naye emikisa giba tegiweddeeyo. Njala kubuulira gwe atayina nti omukisa gwe tegunnaggwaayo. Toyina tudde naye nti osobola okufuna. Kweno omuwala yenna ali wano ng'otunulira omuvubuka atalina kyasobola kuyamba kuwa naye ng'ali asoma, alina omulimu gw'omutwe, kyonna kikiringa naye kigwawo. Alina omulimu gw'omutwe gw'akola, ayiga kanika, ayiga kutunga kyalaani, ayiga kukola ki, ayiga kuyimba, muyimbi mutaapu kamingi. Tosookanga kwogera bigambo bingi naye muba mwawukana. Nja kukusaba lunaku lumu lusobola okutya n'akyusa obulamu nga tokyasobola kuzzayo bigambo by'oba bbirya. Namba 2, tulina abantu abali mu basic life ng'alyoke buli kimu akifuna kyayagala naye nga tasobola kufissa. Abo nabo we babaawo. Kati abo basinga tubeegomba nnyo. Gundi asula mu apartment yaka mu kitundu naye nga lenti amuwayo ennaku z'omwezi 15 nga bamaze mukubira amasimu nga 23 bamukubira renti bakyamugoba ne renti naye gwe egomba golwokuba osula mu yabiri ng'olaba oli yamalayo. Gundi yafunamu laba ennyumba mwasula eyamalayo. Tebagamba nnyumba mwasula ng'apangisa, aba asula mu yiye. Bwe muba mwenna mukyali bapangisa muli ku levo za njawulo. Era wano njagala obe musanyufu nnyo ne woosula kasoobera nga renti osobola omuwaayo mu budde. Osinga oli asula mu yebbeeyi naye nga bamubanja alimu n'amala kubeera mu myezi 3 n'asasulako gumu. Obanga waliwo mami amala okukuba akasimu n'aziwaayo. Abamu bamala kukola bintu birala okusobola okufuna renti oyo. Be mwegomba ku maduuka abasinga, gendako ku dduuka lya Kyaliwo gwe weegomba otunuleyo. Abamu beemulula mu saa 6 aweza emisana nali ku Majestic Plaza awo nabalaba abawala abanyirira ng'olaba bataddemu engoye naye ng'olaba tebalina engoye zibatunda nogaba bagenda ziguzaani. Buli bwokyamawo olugoye 23, 15, 14 nogaba n'aziguzaani n'obeera ku dduuka walayi n'otunula nga tewali muntu akyama kugula. Naye we ziwera sanga 6-7 ne beemulula ne badda ku 9 ne banyuka. Naye ng'obulamu bwe baliivinga bwa bbeeyi n'emmotoka za bbeeyi naye nga tebalina mulimu gwe bawolaba bakola. Teri muntu ajja baggulawo ne babeera omwo nga beekubisa serefi, babeera ku live ku gundi ku Snapchat bakwata gundi. Tewali agula naye nga bakulaga balya ssente. Wegendereze nnyo wano. Namba 3 oba 4, waliwo abantu abali moderate ng'afunamu n'afissa n'asasulira abaana school fees buli kimu ng'agiya n'afissawo n'akasente. Naye nga kaafissa kasobola okugula ebikalu ebbali n'agulayo kapoloti naye nga tasobola kazimbamu. Abo nabo ne babeera awo. Namba 5 waliwo abali awo abo twalisa abali successful
nga ne bwagula ka plot asobola kazimbamu bagula obuyumba obuwedde n'abeerawo ng'alina mu ssente. Era wano nali nga ngamba lwaki abagagga ate balulunkanira nnyo ssente, naye nga be nali ngamba balulunkanira ssente abamu si bagagga, aba ali awo mu leve eyo naye ng'akyetaaga nnyo wadde abatayingira mu nnyo eno. Kaakati n'obawo be tuyita abaamalayo, ogwe tuyita omuntu ali werefe ye mugagga ddala. Bano teyeetaaga kuzuukuka, era bw'obuuza hamu edduuka waliina tasobola ddi kulaga nti liirina wano. Tolikeera mu kibuga n'omusanga nti aguddewo, naye buli lunaku bakugamba mugagga guuli, naye nga tulaba aguddewo asitula bizimba akola ki? Mwe mukola ne mukuŋŋaanya ezammwe ne mumutwalira. Abo baba baamalayo. Kati ne tubaawo ne be tuyita ab'omululu, abamaze okuyita ku ddaala eryo nga buli kimu akifunye, n'asala n'adda sayidi eri. Abo n'osanga alina ebizimbe 4 naye n'alya looni okuzimba ekyokutaano. Banka abo be banja akawumbi. Kati abo n'enkoko munnaye tegenda, bagula emmere yonna obulamu bwabwe bwonna lifestyle abasinga okujooga era abagejjayo. Bw'otwala ya sikaali ne bw'omutwala kukuuma geeti omusanga mu myezi egi nga yagejja ng'olubuto bw'aba ayambala ne gaalubindi nga zonna ziyita mu buyisi bwe tiziyingira mu nnyama. N'osanga sikaali ng'ayina ettama nga ddene ng'alinga gwe balunda okulya ekyenkya. Abo ababeera ku leve eyo abakozi bawaka bagejja ne bajula okuyita mu madirisa nga bakusitula busituzi kubanga bakola ssente etebeebaka. Bw'oba ku levo ng'ofunye n'otuuka ku levo nga tokyetaaga kukola okuyingiza ssente, so komentiringa eyo levo gy'oba okolerera osigazeyo ssente z'enkalu ku akawunti, bambi tolya looni. Manyi abamu tetunnatuuka waawo, nange nkyakola nnyo hand to mouth. Bwe mba sikoze looni sisobola kulimba mbu nsobola okulya, nange nkyeyiiya. Era abandabayo nga nze gw'olinamu essuubi mbu njagala mbeere nga gundi, era ossaamu nkusaasidde gwe nno olina n'akataka. Kolako ky'okoze naye ekitini ky'olina beera musanyufu nakyo. Bajetinga akasente katini naye ng'osobola okulyako n'onywako. Beera bulungi.